The Newsroom, where untold story is revealed. Munnamagye gye buvuddeko eyakwatibwa ku misango egyogenda maaso n'okubeera nga bawamba omusuubuzi wa Gorodi mu bitundu by'e Mubende ng'ono nno ate era ne bamunyagako ensimbi eziwererako ddala kw'oteeka ne gold ng'ono nno yakwatibwa ku misango egyekuusa ku bubbi oba oliawo n'okubeera nga awamba omuntu agenze maaso n'okubeera nga General Muhoozi Kainerugaba akuwa order nti musajja mukulu ono Kano Munnamagye Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Munnamagye ateebwe yajja genda maaso n'okubanga amukolako era munywanyi we bamugye mangu oba oliawo mu kkomera. Ebigambo bineeno General Muhoozi Kainerugaba agenze maaso n'okubeera nga abyogera era ku lunaku lw'abazira n'abategeeza nti omusajja ono muzira nnyo era byakoze bibadde bingi eri eggwanga lino so tasaanye genda maaso na kubeera nga abeera mu nkomyo. Kakati nno omubaka amanyikiddwa nga Lutamaguzi Semakula agenze maaso n'okubeera nga ate ayongera okuba nga alya obuuka. Biki byayogedde mbeera ki byonna mbikuleetedde. Speaker Anita Among ayongedde okubeera nga aweebuula oba oliawo abakulembeze bakulembera nabo oluvannyuma lw'okubeera nga akakasa bannayuganda nti Muhoozi ye Kristo Yesu ate Museveni General Museveni nti ye Katonda kwegamba ye nga sipiika munnange mbu ye Mwoyo Mutukuvu atuula ku mitwe gy'Abakristo n'agenda maaso n'okwogera eri ekkanisa. Awo nno byonna mbikuleetedde ogende maaso n'okuba nga ate obimanya ku BTN Media Beyond the Newsroom omukutu Semakutu ogwasalawo okuba nga gukuwa ensonga semasonga most special oba okusingira ddala ezo ziba zigenda maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. N'ebyo byonna ng'okyagenda maaso n'okuba nga obikola njagala nkuwa katambi kano osooka owulirizeeko katini ate tweyongereyo butereevu nnyo nnyini ddala. Kino nkyogera woli era nkyogera mu lujjudo baba nanno n'ekiro nze mpagiraani Kyagulanyi Kristo. Nti abantu bano ekituufu kiri nti waliwo akaseera ke batuukamu nga bwekuba kunyigirizibwa batuuse ku kisenge oli watuukira okola statement egamba baba nkimo baba ntwala nze mpagira Robert Kyagulanyi Sentamu. Lwaki nkujjukiza mu bigambo nti speaker yagambye nti oli omukubi w'endonga ayimirira ku stage buli omu najja mbu we dance on your tunes but we don't dance you we dance your tunes but we don't dance you bye bigambo bye yakozesezza nga ali eyo mu Ankole. Kakati omukyalo ono agambye itize nkupagira Kyagulanyi oba bannona bannono babantwala bantwale abantu we batuuse mu kaseera ak'okwekyawa ne bakozesa statements ezibanga ezo. I think oba osobola otegeera state entuufu mwe bali. Nzikiriza ate nkuwa ebigambo bino bya speaker wa parliament Anita Among byayogedde owuliriza abakulembeze abatukulembera. Tugoberera mu kitaffe. We believe in the Trinity. Mubasatu. We believe in God the Father. Tukkiririza mu Katonda. And God the Father is President Museveni. Katonda kitaffe ye President Museveni. God the Father is President Museveni. Katonda kitaffe ye President Museveni. God the Son is MK. Katonda omwana ye MK. And now you are the Holy Spirit. Ate mwe Holy Spirit. You should vote for them. Mulina okulonda abantu God bless you all. Katonda abeere nammwe lubeerera emirembe n'emirembe. And when you vote well, njagala nnyo omuntu yenna bw'abanga ayogera mu communication skills mulimu ebintu bye tuyita nga gestures facial expression eyiyo gwayogera then n'ey'abantu baneeno b'oli mu kwogera nabo. Ebigambo bino byonna abyogedde but ku percentage y'abantu 100 85 teri akubye mu ngalo. Dwaki
cause bawulidde omuntu omukulu omukulembeze ng'ekyamazima byayogera tebiriimu nsawadde akamu n'akeddagala. Omanyi ne bwe tuddayo edda mu byafaayo ekyasulanga empires ennene ennyo kyalinga ekintu kimu kyokka kwe kwepimaapima mu Katonda. Ye ate abaffe olaba n'abagezaako okubeera nga baali boogera olulimi lumu bazimbe ettawa oba oliawo etuuka nga beebuuza Katonda ali luddawa. Katonda yabakyankalanya ennimi. That's why buli oggwanga kati lyogera lulimi lwalyo. Misunderstandings ne zijja ng'oli bwe bamugamba leeta ekiti yaleeta musenyu, leeta kino oli aleeta kiri, ne bagenda mu maaso n'okuba nga bakyawagana. Era n'abakulembeze abazze nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bavoola Katonda tugenza okubeera nga tubalaba ng'enkomekerero yaabwe oba oliawo si nnungi. Ndowooza mutegedde abantu bano wa gye bava. How can really a leader, a Speaker of Parliament, a Member of Parliament come out and say, go the Father, that's President Museveni, go the Son, General MK, and you the Holy Spirit. Mu bintu byonna Katonda by'ataagala kwe kuvvoolebwa. Bannaffe Abayisiraamu balina ne statement egamba Allah Katonda tazaala era talina kimufaanana, era omutonzi waffe yeefaanana yekka ku ntebe ye oba Namulondo ye kwatuula ey'obutonzi Katonda. Kati govaayo otya n'ogamba nti olw'okubona omukulembeze bw'ati ne bw'ati nti munnange ye Katonda waffe. Kino nno kirimu ebintu bingi. Oli bwakugamba nti gundi ye Katonda, ye muntu aba alina obuyinza obukugamba leero beera mulamu enkya oli mufu, leero beera mugagga enkya beera mwavu. Ye muntu asobola okuteekawo embeera esobola okussamu either mu mbeera ekusanyusa oba ey'okunyiiza n'okusaanyaawo obulamu bwo. Kintu kinene bw'okitunulira mu kifaananyi eky'amaanyi ennyo nnyini ddala, ogenda mu maaso n'okubeera ng'olaba ebintu ebibeera strategically planned naye nga byetaaga obwongo oba oliawo obwebuzibu ennyo okubeera nga tubitegeera. Anyway, awo nno kambaddukeko. General Muhoozi Kainerugaba ng'ayita ku mukutu gwo gwa X yagenze maaso n'okubeera ng'ategeeza nti musajja mukulu amanyikiddwa obulungi nga Kano James Kasule ono nno nga yakwatibwa mu misango egy'okubba kw'oteeka okuwamba abantu, era nga ono n'akabinja ke bawambako omusajja eyali omusuubuzi wa golodi mu bitundu eby'emubende mu golodi gwe baali basima emubende eyo n'akwatibwa n'ateebwa mu nkomyo. Era General Muhoozi yavuddeyo ku mukutu gwo gwa X n'agamba bw'ati, I hear that our intelligence officers arrested Kano Kasule for something. He should immediately be released. Muhoozi yatoye order ng'agamba atya nti mpulira ab'ebyokwerinda byaffe bakwata Kano Kasule olw'ebintu ebimu, naye mu bwangu ddala ndagira ateebwe. Era n'ateekako n'agamba Kano Kasule is one of our old fighters. I know him very well. I should deal with him myself. Nti Kano Kasule y'omu ku abo abalwanyi baffe abakadde mumanyi bulungi, era neetaaga okubeera nga oba oliawo mwekolerako kuŋŋanze wabula mugende mu maaso n'okumusumulula. Abantu abanyaga Bannayuganda okuli okubawamba nga babayisa mu mbeera bweti, nga waliwo Munnayuganda yawanika ekipande kya munnabyabufuzi omu oba oliawo gwe batakkiriziganya naye nga kaakano ali muvundira luzira era nga talabanga ku mulamuzi. Ne wabaawo ne Munnayuganda yabonyaabonyezebwa n'akubwa amasannyalaze n'ayisibwa mu buli mbeera yonna nga ne kati amiddwa obujjanjabi. Eyo nno ye ggwanga ly'olimu. Speaker gwe yagambye nti oyo munnange ye Katonda omwana Kristo, yoyo era byebyo byagenda mu maaso n'okubeera ng'ayogerako era ng'akola. Njagala okubeera nga nkujjukiza nti mu supplementary budget omwalimu ne compensation fee okwali billion zali mu 240 ze bagenda ogenda mu maaso n'okubeera nga esente ezo zaali za kubeera nga zisasulwa Congo naye nga si kirala nga bagisasulira ekintu kimu, babbayo golodi. Era Honorable Ssemujju Nganda bw'oba osobola okugenda n'onoonya Hansards
yali agenda maaso no submittinga ku nsimbi zino nga bwe bagenda maaso n'okuzisaasaanya engeri gye banoonamu ensimbi y'omusolo yayogera ku ssente ezo billions 247 around there ezina okusasulwa Congo ku bintu ebyagibbibwako ng'okusinga ye golodi gwe babbayo nga be baani abamubbayo tombuuza ekyo naawe okiraba bulabi era n'obanga okitegeera muganda wange eyo nno ye Uganda mwetuwangalira n'obuwombeefu bw'ekika ekyawaggulu nkusaba video gimpere like bw'ogiwa like ejjatambulira ddala etuuke ku buli sekinomu ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga mbasaba mu abangoberera ku Beyond the Newsroom ng'olina bizinensi yo gireete tugirange ensonga nno tusobole okubeera nga tuzitambuliza ddala mulaala nnyo nnyini ddala awo wennyini kankuwa ebigambo bino bya Right Honorable Lutamaguzi Semakula agamba atya nti Museveni weerimba n'ebyo ebya PDM by'ogamba nakugamba osooka osomesa abantu n'ogaana nsonga ki endala zayogedde zonna zirimu eno video ne bateekawo cooperative banks nti abantu abeegasi balina okwegatano n'agende ne baintroducinga cash crops eziri mu regioni z'enjawulo nga naawe otambula mu Uganda ng'ofiiringa naye kati Uganda yafuuseyo akantu kabatuka abaluganda bakona bamikwana and extremely rich is borrowing every day buli naku bewola parliament etule twewule naye otuuka eri ku ground kati waliwo ekintu ekiseka ffe twamugamba twasoma byanfuna nze nasoma byanfuna ne tumugamba PDM tesobola kukola nga tosoose ku training abantu tosobola kugamba gundi nkuwadde akakadde nawe gundi nkuwadde akakadde nawe nkuwadde akakadde just for political appeasement aja attributing ku nteekateeka za government anti ze ziriwa gwe mpayo enteekateeka gy'olaba ku ssente zetuteekawo ezaali ziyambye abantu gwe mpayo enteekateeka kubanza akugamba mbeera mu kibuga ne mu kyalo yateekawo ssente z'entandikwa tetumanyi gye zaalaga sente z'abavubuka eza youth livelihood program tetumanyi gye zaalaga n'ateekawo simanyi operation were securation eyo tuwulira mpulire naye otuuka people becoming poorer and are losing hope every day nsonga lwaki buli waalaga abasuulira obukunkumuka ne badduka emisinde nga obukoko obulumu enjala kakati ne bateekawo simanyi guro waliwo kye baakateekawo ennaku ezeera ekyo ekiguuma simanyi kyabakyala guro simanyi guro nabisange mu parliament nembuze no guro byebiki musimanyi nakyo bakirese kyabakyala kakati huyo mu PDM omwoga gwali gukozewa very successful wolaba this is not Museveni's money zino sente ziva mu treasury era ensonga lwaki tumubuuza sente zojjayo nezeweewola ziragawa because people are becoming poorer abakolanga ku nyanja bonna abagobyeyo they have lost hope bonna bakomyewo eno ennyanja erikoba amajje bavuba ebitundu bye yazoninga nga kati bwotuuka eri busoga sub-region yabagamba balime ebikaado babirimye byonna bikubye ebbeeyi kati yayingidde ne mu mwanyi yaffe yonna agikubye ebbeeyi wansi kuba luli emwanyi ebadde ku bbeeyi ya waggulu nnyo naye kati bagiyingiddemu nayo ayongedde okugidobonka so tetumukyawa bukyayi nti tumulinako kye tumubanja ebigambo bya Right Honorable Lutamaguzi Semakula agamba nti ebintu byonna bigenze maaso n'oddobonkana era ng'agamba mpaawo na kimu oba oliawo kye bakoze kiri successful mu nkola ezogenda maaso n'okukola ebintu ebimu okulaba nga batumbula oba oliawo ebyenfuna nga kwoteeka n'okugenda maaso n'okubeera nga bannayuganda baweebwa omwaganya ate oba oliawo okulaakulana kikoze ky'amaanyi nnyo ate okuba nga bo bagenze mu maaso n'okubeera nga babazabuzza wansi bigambo ebyo bya Honorable Lutamaguzi Semakula ngenda genda mu maaso n'okuba nga nkuwa ebigambo bino Lutamaguzi Semakula ategeezezza n'agamba nti ababaka baneeno mu gavumenti ya Kyagulanyi tebeetaaga na kubeera nga baweebwa mamotoka kubanga teri yagenda mu nnimiro kubeera nga alima ate ne yeerabira oba oliawo enkumbi ebigambo bino bya Right Honorable Lutamaguzi Semakula kubanga byo biwanvu muko naye njagala nkuwe ate buli kimu ogende mu maaso n'okuba ng'okiwulira bulungi ababaka abanajja Kyagulanyi ng'ofuuse president mu parliament e12 ekigenda okusooka mu ddiiro teri mubaka wa parliament kugulira motoka okwo kuba kwejalabya wajjidde kagaali walolabye omubaka wa parliament agira kagaali
sebo nkubuuza nti Honorable anajjira kagaali Honorable asobola okugira kagaali Honorable gwe bagulire emmotoka Honorable naawe Honorable obanga tewali Honorable ajjira ku kagaali kitegeeza Honorable alina emmotoka ye atema ku allowance bw'anaalaba nga allowance ye tamubala at least government eteekawo provision nti tujja kutulaganga nti ku kibanda gundi osobola okusasulako 20% emyaka gye 5 moka bagikuwe nga bajja osasulako mpola owulira bakusalangako miliyoni emwemu bagikuwe naye ng'evudde ku allowance zino sente ezikuguliramu gwe Honorable Lutamaguze emmotoka ng'ogenze ng'ate teri Honorable ayingira palamenti ng'ali bubi zigende ziyamba abasomesa so mu kaseera kano abantu bekube Lutamaguzi yagamba zino billions oba obuwumbi 1011 ezoononebwa mu kugulira ababaka ba palamenti emmotoka zikwatibwe zidizibweyo mu ggwanika ly'eggwanga zikole ku bizibu eby'eggwanga n'ebirala ebyetaagisa okukolako bawe bannayuganda service okusinga ozigulirangamu ababaka emmotoka era ng'ategeeza nti ensimbi zino enno singa ziba ziddiziddwayo zibasobola okukola bingi ebiyamba ku mwanayingi era ng'agamba nti teri mubaka ajja mu palamenti nga mubi bonna bagenda okujja nga balina amamotoka gaabwe oba oliawo teri agenda kulima ne bamuwa nkumbi gy'agenza olima era bw'omanya nti ogenze kulima ng'enkumbi oteeka ku bbega ng'ogenda kaakati ye yeebuuza muntu kyoyo agenda olima nga ne peeni baziba weeri ne ipad baziba weeri buli kimu okubeera nga bakibawa buwe nga yeebuuza ddala twajja kuweereza bantu oba oliawo abantu bajja kukkusa imbuto zaabwe I think Honorable Lutamaguzi ebyo nno ndowooza nnungi naye obusajja bujja kunyiigira nnyo kankuwe n'eno video Lutamaguzi agamba ebyobulamu bya kuno apaana ekirala president kyayogedde kuba wamulidde bulungi nga bwewagambye nabadde mulyamu nti ebyobulamu byeyongedde okutumbuka nga muziika ne be basondera emitima yawadde ekyokulabirako ekyokulabirako kya life expectancy nga weyajjira wano abantu nga bafiira ku myaka 45 nagati life expectancy mu Uganda twogera ku myaka 63 agambye cutters of enteekateeka zino kakati ye yali kugambya ati ezo mboozi wakajja muziike wano omwana wa one of the prominent NRM members nga bamusondera sente za mutima ne bamuziika Misinde musajja atwabadde olumbe lumuluma bali abengeri gye batetenkanya wano justice of the constitutional court yakafirwa bawe nakuba omulanga nagamba gana amalwaliro gasigala kubeera kakati Mwami Museveni bayogera ku byobulamu is not talking about you ordinary person. He's talking about his group, the clique that can afford specialized medications. Abafulume ebweru w'eggwanga nga n'ekisenyiga kimuluma naye ffe we tutunulira eri ewaffe Nakaseke ku ground nti omuntu asobola okugenda mu ddwaliro lya gavumenti n'afuna obujjanjabi regardless of his political party. The answer is zero. N'ekyensenga naye abantu bano mbusaba village President Museveni we yajjira mu 86 awo mbu abantu balinga bafiira ku myaka 4 ne kaakati bafiira ku myaka wakati w'emyaka 6 nakazika ko bajajjanga aba ngomu wa 10 11 ha sister mulala yali wa ziti 12 something around oba 10 netwazika kono we 12 100 years abantu abedda twogere ku 86 okudda wansi bawangalana nnyo okusinga ku ngeri gye tuwangadde naye nga abakulu bo bagamba nti ate kati abawangadde nnyo ebintu ebimu bye tuyinza okumwebazaako we tugamba nti ebyobulamu bye baakolako byalinga okulwanyisa polio yalinga atta abaana abato awo nno tusobola okubawaawo credit ennyo nnyini ddala kubanga bwe twogera ku polio kyali kirwadde kyamaanyi nnyo ne measles mu biseera ebyo era nga kitta nnyo abaana oba oliawo mu myaka nga 30 emabega abaana baateranga nnyo okufa mu myaka egyo n'oli bwagamba nti abantu baafiiranga ku myaka wakati waana nedda ekyo nange nkiwakanye kubanga betulaba ab'ensanvu bangi nnyo abawangalanga mu kuva ku 86 okudda wansi okusinga kati nti kati osaawa y'olwaleero
omuntu ali mu myaka nkaaga tumuyita muzeeyi kyokka nga luli babeeranga bavubuka gwe tugamba otya nti ebyobulamu olwo obyongeza nga kyokka kya nnaku nnyo mwe mulwala babatwala bweru w'eggwanga tebajjanjabitwa wano wuliriza wamma bino wabadde challenged honorable Munyaga yakuwadde challenge yagambye biki byemukoze ebipya bimulese nogenda ekiira ne mukolayo loading ku byuma mu Uganda ezi manufacturing mwete mwawulo okwocha loading ne mugatagate ebyuma bemujja waliwo emotoka etali welded okay honorable Brandon waliwo emotoka etali welded ebitamabuzi simanyi oba mubadde temumpulira ngenze mu education system nenkugamba nti waliwo Makerere kakati tulina universities nga zonna ziri chartered era kati okyagamba muntu nti osomeddewa ebyo biraba bulabi bwe tutunuulira waliwo wano mukwano gwange ono Lutta gwomanyi Lutta bw'atambula emmotoka matirivo nagyatambuliramu atambulira ku nguudo etambulira mu kibali etambulira ku nguudo zaawa sikyalina mmotoka zonna seba abasajja beewaana ne ku nguudo nti bakoze nnungi nnyo era n'ebyenjigiriza bitumbuddwa nnyo nnyini ddala nazzi kuno Makerere University ya admittinga ng'abaana East Africa almost ne Africa yonna ng'abaana bonna bajja ne basomera Makerere kubanga Makerere yali emu ku outstanding best performing universities mu Africa ndowooza kati bwe tugikebera oba eri mu kifo kya kumeka simanyi na kumanya njakola research mbaleetere olunaku olulala naye nga kati education system yaffe esennyo wansi nana mukwano gwange Kenya naye nga ngamba nti edda bwe bawuliranga nti omwana bamututte Makerere okusomerayo nga munnange bamwegomba nnyo ng'alinga atwaliddwa ku Oxford naye kati essaawa y'olwaleero ennamba obalambale y'abaana banna Kenya bajja okusaba ebifo wano lwaki nti at least nabo bo batumbudde nabo ebyenjigiriza byabwe naye ffe ebyaffe nedda olaba wano wosanga omwana amaliriza okusoma naye nga n'ekintu kyasomye kya graduating demu nga tasobola kukyexercisinga theory ayina mungi practical zero kyovula abaana abasomye bangi be bali mu zi boda nina omwana wa boda yanvuganga ng'alina master's degree mu mass communication naye nga ngamba nze TV za nnemesa nze bintu bya nnema bannaaye nga kyali mu kuŋŋamba so hands on skills ezo zo Uganda ebyayo bwe bityo anyway mbagaliza bimunjagaliza tusinkane nga mukama akkiriza tuli ku Beyond the Newsroom omukutu semakutu ogwayiwayo ku ensonga semasonga nze Deni munkamba sange ate temuvaako Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.